Amawulire agaliwo saawa eno mawulire si malungi n'akamu era nga amawulire gano genkugamba gakayitako ndowooza eddakiika ziringa 2-3. Omuyimbi Alien Skin mu ddwaliro gye yaddusiddwa okubeera nga afuna obujjanjabi embeera eyongedde okubeera nga etabuka era nga Alien Skin ali mu kkoma kigambibwa mbu amazeeyo ndowooza essaawa ziringa 2-3 mu kkoma yalemereddwa okubeera nga adda engulu oluvannyuma okubeera nga yaddusiddwa mu ddwaliro. Baabasawo abali mu kubeera nga tebalwana okulaba nga bateekawo embeera yonna omuyimbi Alien Skin abeere nga adda engulu. Kakati agwatamu kigenda maaso. Alien Skin ennaku nga 2-3 eziyise Yesterday ne ttiimu ye ya Fangon Forest abeera nga beesuula sayidi era eyiganga okubeera nga bakubira omubaka wa NRM campaign. Buli kimu kyasobola okubeera nga kitambula bulungi nnyo until Alien Skin we yalinnya ku stage n'atandika okubeera nga ayisa mu Kyagulanyi Robert Centamu eggaali nga omutegeera ku stage awo amanyi okubeera nga ayisaamu abaana ba NUP ne ba Foot Soldiers eggaali. So munange ndowooza waliwo ttiimu yali emulindiridde. Kakati awo akavuyo we katandikira amayinja ne gatandika. Mwaga amayinja gakasukibwa mulimu ejjinja eryasobola okubeera nga terikwata Alien Skin era nga lyamukwata mu kyenyi ne limusimawo. Ekinnya kyali kinene nnyo era awo ennyini naddusibwa mu ddwaliro. Z'emmotoka ze zasobola okubeera nga tezoonooneka zonna wabula abaana abaali ku security ye tewali n'omu yafuna buvune, bo basobola okubeera nga badduka mangu. So Alien Skin yatwalibwa mu ddwaliro olunaku olwo n'abeera nga afuna obujjanjabi bw'oyinza okubeera nga toyita first aid. Oluvannyuma ennyo n'abeera nga atwalibwa ewaka wabula olunaku lwabadde lwajjo embeera yatabuse n'atandika okubeera nga awulira kamunguluze era ekyazeeko awo kwe kubeera nga bayita ambulance n'ebeera nga emwongerayo mu ddwaliro Nakasero gy'ali mu kubeera nga afuna obujjanjabi. Ye embeera nkutegeezezza nti si nnungi n'akamu era gwe wena owa Fangon Forest omuvubuka ono mujja kubeera nga muteeka mu ssala wabula kyendabyewo abaana ba Fangon Forest bo batandise okubeera nga beewerera abaana ba NUP bagamba nti mmwe mwakituusizza ku Fangon boss waffe so mujja kubeera nga naffe mutuwulira kimafya sogera kubeera nga tekuterawo embeera olabe kigenda maaso side ezeeyo mu ddwaliro Alien Skin gye yatwaliddwa okubeera nga afuna obujjanjabi naye nga abantu abamu ekya Alien Skin okubeera nga ali mu mbeera bweti abamu bakisanyukidde ge mazima abagamba mbu Alien Skin akoze fujjo lingi nnyo ttiimu ye esobodde okubeera nga ekuba abaana bangi nnyo buli ayogera ku Alien Skin olabirawo ng'omugere gukulize so bagamba nti naye kabeere nga akiwuliramuko era nga ndowooza Alien Skin wanaviira mu ddwaliro ajja kubeera nga yeeterezezza ne ttiimu yeesuubira teri muntu n'omu ajja kuddamu kubeera nga asambibwa. Byonna bigenda mu maaso side ezeeyo era nga zijja kuba nkuwa update ku biki ebigenda mu maaso side ezeeyo. Video liking nga sharing ku abalala comment section agenda wansi awo suula wendowooza ku nsonga ezigenda mu maaso. Subscribing nga twegatteko ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga kakwalatinga abuli wena bandese video nkomote muvaamu. Tusabira Alien Skin according to sources kiraga nti yafunye obuvune ku skull ne kireetera brain bleeding. Ate mukimanyi nti it is very risky omuntu okufuna omusaayi mu bwongo n'addamu okubeera nnomu. Singa Alien Skin ku basawo benjogeddeko nabo anaagoyinga under operation okujja omusaayi mu bwongo ayinza okumala emyaka ng'egi nga tazzeemu kuyimba. So mubiraba ng'ebyokusaaga naye babadde beetoolodde Alien Skin bakugamba nti batuuse okumuddusa mu ddwaliro ng'omutwe takyaguulira. Mubimanyi bulungi eby'omusaayi blood clot mu mutwe. So bangi baba operatinze bamusala omutwe ne bamuoperatinga okumugyamu omusaayi mu bwongo naye ennamba y'abantu abasinga tebadda ngulu, second tebaddamu ku performinga nga bwe babadde. Ekyokubiri treatment etwala ebbanga ddene ng'ovudde ku mirimu gyo. That's why nti benjogeddeko nabo baŋŋamba nti emyaka ng'egi nga Alien Skin tozzeemu kumulaba ku stage. So ffenna tufukamire tusabire mafia boss akaseera kayita musikangu. According to sources balaga nti yafunye skull damage. Kino ne kireetera omusaayi okugenda mu bwongo. So mwenna ababiyita eby'olubalaato bwe biti bwe bitandika Wirost Segirinya ng'ajja kuno n'abaga nti bannange ngenda. Alien Skin mafia boss yeegumya naye olaba atuuse okugwa wansi ne bamuteeka mu ambulance. So ekizibu kisoboka okuba nti si bwe tukirowooza bwe kiri. So tusabe buli omu mu ddiini ye
buli omu mu lulimi lwe abaagaliza Alien Skin ebirungi n'abamwagaliza ebibi kubanga omulambo temulina kye mugenda kugufunamu. Ke kaseera tumusabire amawulire galeme kuba nga bwe gali olwaleero. Teriwo investigation ya police esobola kuzza afudde. Obulamu tebulina sipeya. Kyosobola okukola is to retreat, ove mu danger zone, ove mu line of fire. Aba NRM bafunye ebizibu weekend bannange. Waliwo ekyatuuse ku mukulu waffe Iganga ne ulira. Ulira ono Wabuyi ye yakiriza. Wabuyi ye yagambi omusajja ayina amasannyalaze era ddamu byogere. Okiwulidde? Batuuka akaseera nga bali ku kasente kituufu. Naye abantu bennyini babakuŋŋaanya babawaddeyo ku kasente. Ne babasuubiza ebyokulya. Ne babasuubiza okulaba ku bayimbi be batalabangako. Ne balyoka bajja bakuŋŋaana. Naye nga bonna abantu bankyukakyuka. Era bo basazeewo ne bagamba nti woyogerera ebyekisiru kiboko zikuyitamu oba oli ku mukutu oba oli ku mukolo gw'NRM tovumirako Kyagulanyi nga waliwo abantu. Okiwulidde? Tomanyire oli omusajja ayina wuumemme. Era buno obuvubuka bonna obumwepimamu ffe tumulaba bulabi ne tugamba kaseera katubutunuulire. Wamuyuuyo asesa agambye ddamu byogere. Bo bakimanyi bagenda kusakayo busasi kasente. Naye nga bamanyi amazima ge galiwa. Amazima Uganda yonna oba waliwo ab'NRM bonna be mwambazza biyero oba waliwo ba red bonna baagala change. Ate bonna baagala Kyagulanyi bakimanyi nti essuubi lyabwe liri mu muntu ogwo Kyagulanyi. Ekyo nkikubuulira. Muhoozi yagenze n'akola birthday. N'agikola ku lunaku lwe lumu lwa Ssaabasajja Kabaka. Ye mwakitegedde nti wabaddeyo birthday? Oba temunnakitegeera? Mwakitegedde? Bafunye obuzibu weekend, ebizibu bibatuddeko weekend. Era bali eyo bafujjira nsiko malusu. Nze nkubuulira. Eyabadde yeepimapima ng'ayogera ebyekisiru takimanyi nti ffe wano tuleka muleke ne tumutunuulira wano mu Central mu Buganda najja ng'ayina najja n'akubayo baakubye ne tugamba tetujja yingira mu game Museveni ayagala tuyingiremu naye nga tumanyi bya kisiru ne tugamba ebyo tubyesonyiwe yagenze tuuka eri mu bamayufu nga abaana b'e Busoga Iganga kati ojja oyingira embaala oyogerereyo ebyekisiru oba ogende njagala ogende mu bitundu by'omu byalo eyo nga gyoyogerera ebyekisiru making sure nti amagye ne tanka ze zikwetoolodde ze zikuumye ebibyo mwe Alien Skin yasimattusa okufa era singa si Katonda Alien Skin yandibadde mu bagenzi olwaleero. Katonda yazzizza bibye. Njagala kubuuza abakungu b'NRM kubanga ye gavumenti eri mu buyinza. Mulinda Alien Skin kutuuka kufaanana nga Ichuli. Mupostinge, mutweetinge, mulagenga bw'abadde omuntu ow'omuwendo eri eggwanga lino. Nga bw'abakoledde nnyo. Mwagala kwebaza mu bulambo. Kite muyigira ku nsobi zibaawo kutandika kukuuma abantu bammwe. Omwana ku byazaayitamu. Lwaki temusembeza mwana ono ne mumuwa obukuumi? Kubanga wana abakyasinza obutemu n'obuyeekera beba opposition balinye ku nfeete. Mwagala kusiima mulambo nga Alien Skin bamaze omujja mu bulamu bw'ensi eno. Akulira security oyimirire wali
olage alien skin nga bw'abadde ow'ettabwe ennyo ow'omugaso ennyo mu ggwanga Uganda naye nga tewamukuuma kyekibagaana okukuuma abantu bammwe ku bantu be mumanyi obulungi be balwanisa nti batemu mwagala alien skin bamugjewo nga Isima kuba kyekiddako alien skin mwagala bamala okumugjawo nga Isima mutegeere nti abakolera abalwanira entalo yeetaaga obukuumi alien skin bwe banaamala okumugjawo nga mutandika okutagala lwaki muteeka ssente nnyingi mu investigations Isima singa mwamu omusirikale singa mwamu protecting ekintu kye nayogerako ku lumbeerwe Isima singa akyaliwo akyabaweereza lwaki mwagala nnyo omulambo omwana abayambi alwanye alina byatasobola naye ng'omuntu mumulekedde entalo ne we muyina okumuyamba bantu mmwe muli babi bantu mmwe mulowooze ku bantu nga tebannatuuka mu buzibu bantu mmwe muyige ku kusasula ku bantu bantu mmwe mukuume ku bantu bantu mmwe mwagale abantu ababaagadde alien skin my brother njagala kukulabula bw'oba toyina bukuumi weesonyiwa ebintu bino alien njagala otandika okutunuulira abasajja nga babbebekulu talina waagenda nga talina bamilitale olowooza musiru alien lekeraawo okuyuwawo omubiri sooka olowooze ku bulamu bwo wano Isima yafa abasajja kyebandiyigidde ku Isima nti omuntu atukoledde atulwanira entalo ayina byasobola okuyita mukozi security ebimanyi nti bano abasajja abanuupu be bayeekera be batemu baawana naye ne bakwanjula eri abalabe ne bakulekaawo oyo mwana tugenda kumufiirwa naye nga security eraba muveeyo mutwetinge nze mbamanyi mu kutwitinga mwagala nnyo ebyokutwitinga ebyo era mujja kuvaayo mutwetinge nga bamusse fangoni mwakiguddeko alien skin koma nnyoko nagamba tolina security weewaana wano bulijjo mbu olina sima ya bukabadiya olina bumagumba bwabadde wajjo nga bakusatta just kyalo kyabaguddeko ne kibasatta osegera alien skin bukyangomanyira bannakampala bagudde ku bannanakyalo bana ba munkaatu we bayitayo iganga tozanyira ku bantu ebyo gy'omanyira manyira abantu alien skin n'okubakuba abantu kale nekyewunyisa okimanyi tewakubye tewayombye wabula bayogedde ku pulinsipo oyogera otya ku pulinsipo gwe nolowooza tojjavayo mirembe odda ku bantu ŋŋaŋe namwe bayimbire bagambe nga naye njagala leero naawe ogamba aba NUP kye bakoleddeeyo olaba nti bulijjo magumba bwekola misinde tukimanyi muli mwe tubamanyi muli batiitizi mwakola misinde gyo mwabadde wammwe mazima ddala nga bakuba mukama wammwe mwabadde wammwe mulijjo jasi muli awo kumulira mmere kumukutirako kumuvimbirako muzindako bakazi n'abakubyebakyalo abamukubye babadde bana bacapati omwana wa capati akukuba atya kati zasula mu mpewo okukolera ekiggwe matako kale mwana wetujja tano nakuwoninga da mali kukwatako maximum respect mwana abana b'ejjinja mwana ze mbagala nnyo mwakola misinde bango tubamanyi just mwasinga kola misinde mbirigo street yaji nyatusana okukalira nga bali mukuba mukama wammwe nga mwekwese temusobola bambo kati tudifango nimwe mamatako nabagamba ati enisikini nagamba bajja kukuba wannakyalo bali kubakomayabayo sala omusazi ogyembaalo kakase sala omusazi ogyembaalo bana b'empalu ojawulira abana b'embalu wesudiza makindi endooza mulabye salakembaalo olabe makobyejinja abembaale bakakusala embalo njekusala omukulu gwesi yakusalako omusolo tujja basatta mmwe nga tubaguddeko ebyaddala mmwe
Pangoni, fuck you. Yassa abantu abyegaana naye teri dictator asinga bubi nga muntu akwata jinja kuba motoka ya muntu n'avaayo n'ayimirira yenze yakikoze Kyagulanyi wabyogera n'ogamba temubalekanga kuvaawo era engombo mugituukiriza temwamulese kuvaawo ate ne kibaluma nti lwaki teyafudde naye ebyo byonna ayagalwa abantu twamwagalwa akubiddwa luyi bamukuba bukubi luyi ne tumwagala bamuwayiriza ne tumwagala bamuvuma buvumi ne tumwagala tetugenda kuva ku Alien Skin kino nkibagamba nze newe baŋŋamba okusaanyawo famire ye n'okusigaza Alien famire yange efa egasa kyensi oyo mwana agasa ensi famire yange efa ate eyamba kyeggwanga nze newe bagamba okujjawo famire yo n'osigazaawo Alien Skin famire yange evaawo Alien n'asigalawo kuba alina kyagatta ku ggwanga ate bo kye batakola nammwe okufuga Alien afuga oba Museveni n'asigalako tubalinze mu kalulu ate abantu b'e Busoga mutusonyiwe ffe tumanyi muli innocent propaganda nupu mumulabye mukubye omusajja muvayo mugamba ab'e Busoga mwebale mwagala kutulaga nti ab'e Busoga balina emitima emibi nti ab'e Busoga be bakuba abantu olaba Busoga weekukyawa ffe ab'e Busoga tetubayinaako buzibu era tutegeera tusomyeko senga abadde Kyagulanyi bandibadde bakutta Abasoga nga babavuma Busoga people tetubayinaako buzibu mwe balina kwaniriza Kimenke tuyinayo ne ba Fangoni Disponse Busoga tetubalinaako buzibu nupu mulinnye gye gava kati katugende mu kalulu okumanya mwepyeredde mweke nyini mwavuddeyo ne mugamba mmwe mumukubye kati statement mukyusa zaaki oluvannyuma lw'abantu ogamba nti mmwe mwagala ofuga kati mulaba bibizze mutandise okubyejjako nti siffe tumukubye mumala mukuba ne mumala ne mwewaana mulaba abantu bakyuse muli bantu batono nnyo abasinga oleekaana bayinza obba bakadaama naye ate ennamba ennene eronda eri wano mb'olwanisa dictator ng'ate gwakola ebikolwa eby'obutemu gwawagira ebikolwa eby'obutemu atakuwagiddewo otavuma maama we ovuma famire ye atakuwagiddewo otakuba bizinensi ye ovuma mu bantu muvuddeyo mukubya gyaluna mu biro olw'okwagala Alien Skin tiwanga wagaba obutwa mu gundi ye nga wagaba obutwa mu restaurant ye oyo mwana wa Fred Nyanzi naye agaba obutwa okumiitinga Museveni muvumye Ronald Mayinja buli asemberera Alien mumukuba kyogamba nammwe mumala gaba butwa we musemberera Museveni mugaba butwa buladi ona Alien Skin agenda kubalema yewe mubanga mwekakasa amaani lwaki temumukubira ku stage iyo kankulage video abantu baabo bonna abayimiridde baabo we mubanga mukakasa amaani lwaki temumukubira ku stage ekiraga nti muli batono nnyo ate temusobola era temulisobola uyo lwaki temwamukubidde ku stage era mumuswama baaka stage ekiraga nti Alien Skin ayagalwa abantu bangi kuba bangi basanyuse ababiri banyize tosobola kumujja ku nnamba y'abantu kubanga newe giba miyembe mubaamu emivundu naye ate emiramu gye giba emingi omuvundu guba gumu ne gwagala gwonoona emirala naye ate emirala we tulabuka tugirya teginnafa kati nno be bantu bwe babanga abantu beeyiga nga bayaniriza Alien meeya w'ejjinja n'akabinjako ne muvaayo ne mutandika okukuba Alien Skin mwagala okumulaba okulaga ensi nti abantu tebamwagala muswadde twalabye stage yayimbye abantu ne basanyuka yayimbye abantu ne bamwagala bamwaniriza wabula akabinja ka Nuupu akatono akaagala okwonoona Abasoga nti babi akaagala okwonoona abantu ba Northern Uganda nti babi basooka ne bagamba eggulu bamukubirayo bbi baagala olaga nti abantu b'eggulu abalugwala bakasuka amazzi ekyo kye bayita divide and rule naye nga akalulu mukawulira akalulu mukawulira mupame fe Museveni tugenda kuwa misana tukunkyogera Museveni we sikuwa kalulu nfe Museveni tugenda kuwa fe abantu abasinga n'okwagala Museveni not because nti tuli interested wabula nti tetukyabaagala mmwe twabanaba kuba kati ate Museveni ndabye obulungi bwe oluvannyuma lw'okulaba ebibi by'abantu bannange era tonenyanga muntu
omuntu gwe basinga okuwaana osanga nga ye mubi Kyagulanyi bye byateeka amannyo ku ngulu munnange oyinza okugamba ayagaliza naye tayagaliza Mbalaga mwagwa omwana we yalanze paadi nga temwazipise mwanoonyeza Zaira Baby ya promoting paadi amanyi gaddawa kyenkulaga nti bakadaama era be baodalinga paadi ogende Saudi naye ate ab'Uganda tetujja na Zambala nze nkubuulira muteekeewo empa nti mukuba bizinesi z'abantu nezammwe tujja ne mudda ku bizinesi z'abantu ne mukuba ewajaluna mu birwaga ab'obutwa temulyayo nezammwe tujja katuwagire Museveni omubi ate tulemeggwa mu bano batemu batujju muttamisana inno ye Museveni waba mutemu akutta kiro ate n'atakyesomeramu n'akuwa okulowooza ani yasse naye ate gwe notta ne weewaana Alien Skin yensonga lwaki mugudde ate temunnakkiriza 1 million machi yali etya 1 million machi yali etya Kyagulanyi bamukuba kakanista byali bitya tayagalanga kamusinga kyova olaba ne Besigye mu kumukwata avuddeyo luvannyuma nti alumwa naye nga lyali essanyu ly'okukkakkanya Besigye avuddeyo nti alumwa toliyagalwa kusinga Besigye mukulu billo oli omwana yayagalwa Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu